My name is Sandra Lian. Thank you so much for watching my YouTube channel. Thank you so much for subscribing. And if you're new here, please make sure you subscribe. Tolekanga to subscribing ze. Niga red button yeyo olabikenga o subscribing. Atata ya subscribing edanga. This is your other time to come back on my YouTube channel. Njagala okwebaza mukwano. Webale nnyo okubanga tokoma kukoma okwe kufuna mawulire agesigika. Ate olunaku olwaleero munange nkuletedde Fefe Bbusi. Fefe Bbusi, small rapper, small slender, whatever. Omwami oyo tumumanyidde nnyo bambi okuba nti nno tabeera nnyombo vuyo ndooza kavuyo ate nga tekaali kavuyo yalinga bato wakati w'abayimbi abalala kyokka kye tubadde twakamumanyiramuko kyabadde yakavaayo n'abeera nga ali mu bato ez'enjawulo ne bayimbi banne but then ate ekyakavaayo essaawa eno kiraga waliwo olutalo ate olubaluseewo waliwo omuwala gwe bayita Leirah yavuddeyo ku Facebook page ye n'apostinga ng'alaga nti waliwo ekitali kiruŋŋamu wakati we gattako ne small rapper Fefe Bbusi yavuddeyo n'alanya olugero lwabadde luwanvu nnyo nga mwemuli okuba nti yamufunisa olubuto so munnange ebigambo bingi naye oluzungu lwe yawandiise mulimu olumenyekamenyeka so mugenda kugumira buli kimu kye ngenda okubasomera kubanga njagala mbasomere straight away buli kimu kye yaputinze down ate oluvannyuma bwe yabadde amaliriza okuwandiika olunyiriri luno lwonna yavuddeyo n'addamu n'apostinga aga nti banaye mu nsonyiwe simanyi yakozeseza simu yange simanyi yahakinze into my phone I lost my phone ate bla 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 this wasn't me I'm sorry buli omu gwe mentioninze mu mannya ago naye nga ate ebigenda maaso yo omwala yavuddeyo nga annyonnyolaga nti yasisinkana ne Fefe Bbusi ku H2O wali ekololo ku bbaala ezo wabula 6 months back nga kolona ono tannaba kutandika bwe yasisinkana n'omwami ono Fefe Bbusi yamugamba nti amwagala n'amutwala emunyonyo ku makaage agaliraanye St. Ponsiano era nga balabika nti bagattigana mu kaboozi ak'ekikulu ndowooza muntegeera bulungi wabula it was unprotected wabula ogenda mu maaso omuwala yagenza okukizuula nti she's HIV positive ate to make matters worse ng'ali lubuto wabula akubira omwami ono Fefe Bbusi amasimu ono agajjako bujja agatuga butuzi agenza okulaba nga kimususseeko n'avaayo neyeekubira omulanga mu gurupu emu gye yavuddeyo n'apostingamu eyabadde eyitibwa love stories n'avaayo na postinga ng'agamba nti nsaba buyambi kuba kino mpulira kinsukkiriddeko ndi lubuto ndi HIV positive kyokka omwami ono buli wengezaako okumunyonnyola ensonga zange tampa buyambi takwata ssimu zange kati njagala mubeeko kye mukola munyambe kubanga nze ndabika nkoze eki nemereddwa ate wayiseewo just akabanga katono nnyo 3 hours after n'avaayo n'addamu na postinga ku peji emu ng'agamba nti banaye nsaba kunsonyiwa essimu yange baagibba wabula ebigambo ebigenze mu maaso ne bimenyebwa mu story eyo gye ntadde wansi tabadde nze njagala mu nsonyiwe kakati tetumanyi what is right what is wrong so kakati katulinde Fefe Bbusi ye kiki kyalina okubanga ayogera ku story eno okubanga ye nga ye tumumanyi ng'omwami atalina nnyo walaala atali nnyo mu scandals so I don't know what is happening naye katulinde bwe naba nga nfunye Fefe Bbusi ngenda kubanga ate naye mubatuusaako mu bulambalamba don't forget to share this story and follow me on Facebook Sandra Lian UG and on Twitter Sandra Lian 6 love you so much bye bye